Buterevu nnaku z'omwezi linnya omwezi guno ogw'omwenda omwaka 2018 nkwaniza nnyo mu programu eno Weesibe Bbiri mwe tumanyira ensonga nga bwe zigenda mu maaso mu ggwanga okusingira ddala ebikola amawulire oba ebintu ebyennyini ensonga ezo ezivaamu amawulire. Olwego lwaleero bintu bingi nnyo ebibaddewo lunaku lwa kubiri naye ensonga nnyingi nnyo eziri mu mawulire. Tukimanyi nti omwezi guli ogwa August okusingira ddala gubadde overshadowed oba gubadde overtaken by political events naye twebuuza omwezi guno gugenda kutambula gutya. Nga sinagenda maaso kankusabe nkubuuzeeko omulungi eyeekumidde ku Delta TV olutimbe gaggadde olukumanyisa ensonga ez'enjawulo olukuyigiriza olukusomesa ssaako n'okuwabula ku nsonga nga bwe zigenda mu maaso mu ggwanga. Okola kyama nnyo okugyekuumirako bbalaza paka ku bbalaza olw'ensonga nti wakola decision esinga omuwendo nnyo kubanga nti oyagala okubeera omumanyi ate nga okola. Ffe Delta TV tugamba tukole tuli bakozi. Nze Moses Wamala nkwaniriza nnyo. Programu ey'olwaleero nongera tutunuulire ensonga ey'amaanyi mu ggwanga lyattu Uganda. Politics wekyasa ky'omwaka oba eky'omwaka 2 oba 21 the 21st century politics. Is it developing the nation as Uganda or it's just leaving us at the growth stage? Tugenda kwatunuulira ebintu bino ssaako n'ebipya olwaleero ebizuuse ku babaka Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'omubaka Zaake Francis Butebi. Jane Luther Cheng minisita w'ebyobulamu avudde n'agamba nti baneeno ekyamazima bali tebeetaaga specialized treatment abroad nti yo nga Uganda yali esobola okwaffordinga this treatment nga tebeetaagisizza kugenda bweru. Tulabye ababaka bangi nnyo abagenda wabweru w'eggwanga ne ng'ate bo bennyini they advocate for the hype oba for the promotion of the health sector right here in Uganda. Naye twebuuze ensonga zinene engeri ezikwatiddwamu ye ntuufu ye oba nedda. Ngenda kubeera ku line n'omubaka Mwiru no Wajjinja East ajja kuba atunyonnyola y'omu nno ku abo baali mu Arua municipality by election oba akalukaliri akalwa municipality bwe kaali kaddibwamu ensonga twaziraba era akabaata akasinga konna kiteeberezebwa nti biva wanene ye President Yoweri Museveni atugamba nti opposition is the one to blame. However, on the other side he says that the electoral commission nayo eri part of the blame ku bino byonna ebiriwo naye wetogera nga President ali China ng'era obudde bwonna ajja kuba akomawo. However, njagala ntandike wet then mu studios negatiweko Pastor Male ne omubaka Mwiru naye kasooke nkulaga ekintu kino then tukomewo Weesibe Bbiri. Olunaku lw'eggulo omubaka Francis Zaake Butebi yeegasse ku munne Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine okugenda emitala w'amangi okufuna obujjanjabi obusaanidde oluvannyuma lw'obuvune bwe baafuna bwe baakwatibwa mu Arua. Wabula kino kyaddiridde oluvannyuma lw'okusika omugwa wakati wa gavumenti ne bapulida b'ababaka bano nga baagala abasawo ba gavumenti basooke beekebejje ababaka bano okulaba oba basaanidde okujjanjabibwa ebweru w'eggwanga nga ne poliisi eyagala esooka eggula omusango ku mubaka Zaake. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku Media Center mu Kampala lwetabiddwako abakulu mu bitongole bya gavumenti ebikwatibwako omuli minisita w'ebyobulamu Jane Luther Cheng, minisita Chris Balyomunsi, omwogezi w'amagye, minisita w'obutebenkevu mu ggwanga n'abalala bangi. Bano bategeeza nti ababaka bombiriri baagana abasawo ba gavumenti okubajjanjaba kyokka ng'embeera gye baalimu teyali mbi ng'ebasobozesa okufuna obujjanjabi wano mu ggwanga. The medical board to date has not received any request either from Honorable Zaake or from Honorable Kyagulanyi requesting for referral abroad. But the examination gye bakoze tebasanze tewaliwo obulwadde bw'amaanyi oba ekintu kyonna ekyetaagibwa bano ababaka okufuna specialized treatment. So wabweru bagenzeyo ku bwabwe si medical board si abasawo abasiriseyo. Wano we bategeereza nti ebweru gye bagenda ku lwabwe era gavumenti teyabawa bbaluwa yonna ebanjula mu mawanga ag'ebweru nga yonna gye bagenda kubanga ddembe lyabwe. Honorable Zaake or Honorable Buterevu bye bibadde ku Media Center kawungezi kaleero olunaku olwaleero kizuuse nti ababaka bana babiri Honorable Zaake Francis Butebi ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda ku lwabwe nti era gavumenti yali esobola okuba accommodatinga n'okubawa obujjanjabi bwonna bwe bali beetaaga. However, mu studios negatiddwako Musumba Solomon Male agenda kubanga briefly akubuuzako then tugende ku line okuli Honorable Mwiru mbaka Wajjinja East naye akubuuzeeko then tutandikire ku ludda lwe. Musumba nkwaniza nnyo sebo nange neesimira te okubeera ku lutimbe olwa Delta TV mukama yebazibwe mwebale gye mukola. Suubire nti Katonda mwenda bakumye bulungi. Abantu nafunye report bwenti nti buli wojja wano analysis abantu bajagala ate nti ezimba eggwanga ate tulina kyekubira ensonga kindozo olwokubiri era naffe twakyongeddemu amaanyi.
tuberenga tubeera ffenna nkwaniza nnyo Musumba nange nsanyuse nate oye Pastor Moses Solomon Male Musumba teno mutunulizi wa nsonga ezitali mu kyekubira. However ku line bako simu ndino omubaka Paul Mwiru wa Jinja East. Honorable nkwaniriza nnyo nja kusaba osoko obuze ku mulabi atulaba sako no yakuwuliriza. Honorable ndakadde bafaba tulaba nabo batuwuliriza mbulamusiza mungeri enjawulo nja kulamusa bakamabanga bajinja municipality constituency Musumba Solomon Male ali mu studio mulamusiza Honorable straightforward tugende ku nsonga Minister w'ebyobulamu okuvayo olunaku olwayo n'ategeeza nti ababaka okuli Zaake ne Kyagulanyi Robert Sentamu bali tebeetagisa bujjanjabi n'okusingira ddala batwala ebweru okyogerako ki first and foremost ekyokusookera ddala okusomoza kwantaye era ndowooza nti nga leetaaga kusabirwa tosobola kiraba awera ku kijjo gye twatandikira nti omubaka Zaake n'omubaka Kyagulanyi nange n'abalala twagenda Arua mu disitulikiti ya Arua nga twetambuza nga tugenze tuli balamu olwaleero twagenda okuvaayo nga gavumenti ya Mwami Museveni kadde mu mbeera mweri ekyokubanga leero kati gavumenti eyogera ebintu buli lunaku eyogerayo ebipya nga tebikwatagana ekikulawunyisa olw'ensonga nti Mwami Museveni yavaayo n'agamba nti yasanga n'owekitiibwa Kyagulanyi n'emmundu n'amasasi mu kaseera mpawo wekaagana kati ebyo n'abivaako n'aba nga abivuddeko n'amutaako omusango okuba amayinja tudde bw'abadde awandika mu bbaluwa najja n'akugamba nti ababaka abantu beyakwata si be baakuba amayinja naye balingiriida abagalanya baakuba amayinja soyinza kwagala okukulaga nti badde otekawo embeera okulaga nti tebikyaliwo naye era abantu bonna betwogerako batulugunyizibwa ffenna twatulugunyizibwa nga tulugunyizibwa amajege bwe twagenda mu kooti twasaba kooti netuwa kooti order ngegamba nti ffenna twekebejje kwa twakubwa basobole okufuna ebifaananyi bayita x-rays buli ku muntu engeri gye yakosebwamu era kooti order eyo prison y'eggulu ekitongole ky'amakomero eky'eggulu nekigondera ekiragiro kya kooti ffenna nga bwe tuli batola mu malwaliro ne bafuna ebifaananyi byaffe ebifaananyi gye biri eggulu tebaakoma awo prison yaweereza commissioner Mulamba Dr. Andama n'atwekebejja n'atuwa obujjanjabi ffenna nga bwe twali era gavumenti yakomawo neweereza minisita amyuka minisita w'ebyobulamu najja neyetegereza obulwadde bwaffe kyebasooka okukola minisita weriyo yatugamba nti agenda kuweereza omukugu gwe bayita Dr. Sepirian omukulu mu byamagumba kyebakola batwala ebifaananyi ffe ne babitwalira omusawo omulala bayinza compromise mu ddwaliro nakyo najja naga nti obufune bwe bafunye si bw'amaanyi nnyo busobola naye ate yasooka yagamba nti bw'amaanyi omusawo yasooka adde opinion yasooka naye weeri ne bakola tuga nti si nsonga kasa muwaliza nsi zaffe weeziri kyenyamiza olwaleero nti abasawo abajja ne batulaba ne gavumenti enalikodi zaffe olubagala okwogerera abamawulire kola nti tetwatulugunyizibwa minisita Mulamba ow'ebyamawulire manye ow'ebyobulamu olubagala asobola kusondeza bitono ziringa ezaafa because alina likodi zaffe ezira buli mulwadde bwamu n'engeri gyakosebwamu naate bebe bwadde ku TV abadde akola nti abantu tebakosebwa nnyo bakosebwa kitono kifaano bajjanjabira wano kitegeeza nti akola admission oba bakkiriza nti abantu bakosebwa ekisookerako ddala ekyokubiri ekyokubanga basobola okujjanjabibwa wano bwabanga tewali obuvunanyizibwa lwaki baabagala nti tulina kusobola kumala kubeekebejja nga tunabakkiriza bweru wa ggwanga musobole okwongera okujjanjabibwa ekyatwaza n'abaka bamwe ng'ogyeko n'okuleka okuba bino ebirala bina byonna bafumitibwa ebiyiso byoza okuyita ebyobutwa nti engeri ezosobola okujjanjabwa wano mu minisita zaffe zino eza wano tebasobola kuwa gye bayita antidote reversinga buli kibakolako ekyobutemu okudda emabega kati bw'aba nga minisita by'obwamaaso okudda ku TV y'eggwanga
nayogera ebigambo ebitali byavunanyizibwa nga alina likodi eziraga buli muntu obulwadde bwe bw'alina. Of course kiba kinanyamiza ne kinawunyisa bwe tutuusenga eggwanga because ekyo ekibuzo kiri kimu kyokka nti bwaba balina likodi za buli omu ez'obulwadde bw'okuva mu prison eggulu kwa prison ebirina ne minisita mwennyini w'ebyobulamu yazitunulako era n'akola ne notisi n'asaba ne komishona ya prison Dr. Ndama n'amutera mu buwandiike buli buvune buli muntu bw'afunye lipooti agirina. Ekyo ekibwogeza ebintu ebitali bya kikazi kikola ekisajja kikulu ku televisioni y'eggwanga abakola byabufuzi kiki lwaki twatuusaawo nti twawedde mwesa najja nagera ebintu by'obulimba nga muntu mukulu kugamba kikwema n'okutegeera ng'omuntu yafuna obuvune nebyendowooza oba ngaba njogeza busungu kubalinza kugira n'ebisingawo nino njagala kubateekinga ono ku facts njagala oli aveera ŋŋambe nti tebatwekebejja mukulu emerging namulakyo hospital ng'abantu galikode bwe ziriwo oba agambe nti ebyo biri mu bifaananyi ebyakolebwa prison ne dokita wa gavumenti kati ebikyamu babivuddeko kati bafunye ebirala bete baliko olwaleero nti baatuwa obujjanjabi kati enganze obuvune bwe nalina kubulema bwe bampa tebukyalinga bwe bwali kulungi era bwonkenera olwaleero era nagate onaina injari bakutako obuvune butono nekibuzo kiri nti okuba wenafuna obuvune nebitegeezaofunye okutuuka olwaleero kiyokubanga kikyo kimu kati byonyamiza nebyobunye nobuuza nti eggwanga tugendawo kati gavumenti eri mumazanya gwa byabufuzi kwagala kulaga nti ekifaananyi mwebadde eri ekyobutemu ekyobutujjo ku bantu ekyokubanga fountain of honor ayabadde president agera ebintu by'obulimba kugamba nebebuza kati tutuuse tutya wano kyekiringa okunenyamiza nendowooza nti twetaaga okusabirwa ekyomusipasita mulamba majja kuba akutandikizawo naye ze fakisi wezikugamba njagala omuntu avayo mu gavumenti aveyo aziwakanya agambe nti tebatwekebejja teraga bifaananyi bye baatukuba tebiraga buvune nga bwe biri tolweziyendooza biri bye baatukuba byali bikyamu maliriza ntya nti omuntu yenna awakanya ebyakolebwa abasawo nga tuli mu makomera ateekeddwa kuvaayo na bukakafu bujulizi bulala naye osaddemu netubeekennenyeza bifulumiza bino netwebuuza lwaki bino bifaanamu ebityo kati gavumenti ebiza okulwanyisa butujju bwe yatukolako okulaga because what is ino omuntu ogamba tagenda eno nesente ojjanjabi bwaba teyatuusibwako obuvune. Honorable njagala tugende ku nsonga abamu bagamba nti ekyababaka bano okubeera nga baatwalibwa wabweru w'eggwanga kirina ekifaananyi ekiri negative kyekiraga ku health sector y'eggwanga okirowoozaako bano batuufu oba si batuufu? Nekitegera ddala omuntu alina eddembe ku bulamu bwe yenna nga bwabadde naye omukyala kamwaka ayogera mbadde sagadde genda personal ku ye naye era tukireke ekyo yabadde kirungi yabadde yakaveebweru nga okujjanjabwa ssente z'omwe w'omusolo because ye minisita wa health medical board yamukiryalinga n'agenda ne bamujjanjaba wabweru w'eggwanga kikola minisita w'ebyobulamu bya wano tukomewo wali eri. Yes honorable tukomewo wali eri. Bw'osula mu nnyumba eriko amadinisa agenda biwamu tokasuka mayinja era mwennyini omukyala akyeni yakavamu okujjanjabibwa wabweru w'eggwanga kikola yatwala ebyobulamu ekyo kyo kyalibadde kiri nti minisita w'ebyobulamu yabisaanye ogenda bakujjanjabire wabweru kyokka yali mu fumbiro yafumba kyekisooka ekyokubiri namusanga mwennyini oyo omukyala alina medical insurance card bamujjanjabira nakasero hospital kamenya mu mayo ga gavumenti kiba kikulaga bulazi nti ebyobulamu byaffe ebyawano abakulu babigibaga ne bennyini si gye bagenda bwaba si gye bagenda kitegeeza ki ntosobola kufunayo obujjanjabi buli ayo butegeerekeka bw'ogenda kusangayo ekitegeereza ddala. Honorable nja kusaa tusooke nkutwaleko mukumulamu katono nnyo naye bwe tukomanyagala omaliriza ensonga eya health sector then abantu kuba bannayuganda bannyo bambuza ebibuuzo biyitirivu nnyo nti kiki ekyatranspiringa ddala mwalo ate oli omu ku abo abaaliyo nandisabye abantu ndowooza banyonyola ekifaananyi obawo ekifaananyi ekituufu ku ebyo ebyalo naye after this short break.
ese omulungi alaba Dr. TV tuli ku program Weesibe Bbiri omubaka Paul Mwiru China ku line atubulira ensonga ezenjawulo ezetololera kalukali akarwa municipality akabaate wetogera wekava bino byonna ababaka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga bali wabweru eggwanga ne Zaake okufuna obujjanjabi obw'enjawulo nga olwo ekigambibwa nti baatulugunyizibwa nti ne batuukibwako ne batuusibwako obulabe obw'enjawulo okutuuka nti ebyobulamu bwabwe biri mu matabaga oba biri mu matiga wabula katukomewo ddala wennyini tuomubaka atubulire kiki ekyagera ddala maaso mu Arua atunnyonnyole atwe perspective ye finally Weesibe Bbiri katukome. Buterevu okyali ku Dr. TV Weesibe Bbiri ye programu okyali nze Moses Wamala twogerezaganya ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga n'eggulire lisinze okubutikira olunaku olwaleero eggwanga lya minisita ow'ebyobulamu ssaako ne ba ministers abalala okuli ow'ebyokwerinda n'abalala bavudde ne bagamba nti ababaka okuli Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne Zaake Francis Butebi bano baali tebagwanidde genda wabweru wa ggwanga kufuna obujjanjabi obw'enjawulo nti era bino byonna byakolebwa ku bwabwe era government teyabawa support eri gye tumanyi nti ababaka balina okufuna treatment oba customized oba specialized treatment nga bwe kiteekeddwa mu constitution oba mu rules of procedure nkiwa ku line nkyalina omubaka Paul Mwiru atuwa his side of the story biki ebyagenda ddala maaso mu Arua naye badde akyayogera ku the health sector weeri abamu bagamba nti ekyokutwala ababaka wano ebweru kiraga ekifaananyi kikyamu eri health sector nenjagala amaliriza yawo then tugende ku story entuufu kiki ekyaliwo because we've had a lot of contradicting stories nga omuntu nga tategera bulungi nnyo kiki ekituufu ekyaliwo kati tuli n'omu kwabo abaali mu Arua. Honorable njagala tumalizeyo awantu wali abantu abangi bwe bagambira nti health sector okuli ababaka ate nga nabo bennyini nti balinga abapromoting the negativity of the health sector wenjagala tumalire then tukomeyo ddala wano tuwe your side of the story kiki ekyagenda ddala maaso mu Arua tugende maaso. Honorable. Actually, the summary of it is that health sector yennyini ndwadde naye yetaaga kujjanjabwa y'ensonga lwaki ne gavumenti osanga abakozi ba gavumenti oba bali mu public service servants nga balina medical insurance cards ezibatwala mu private sector. So kiraga bulazi health sector yennyini ndwadde naye yetaaga kujjanjabwa nga eteekeddwa ku mutino nga bweteekeddwa okusobola ebyo starting point ekinagadde ekyabantu bamanyi so toli muntu don't because bw'ogenda mawanga kinga ojja kusanga nga abaana kati for example ewaffe mu referral street ery'abaana nga abaana bana basula ku kitanda kimu oli aba yaze na measles omulala yaze na musujja addayo na measles waka so tebagwa mu ddwaliro oze na lumbe lulala oddayo na lulala abakyala abantu abebaka wansi mu malwaliro omujjuzo oguliyo gw'amaanyi nnyo so nobuli naye bwennyini nga tebuliiyo musegyo songa lwaki ogenda mu referral hospital nga zijjulamu abantu bangi ate nga referral zifuuse point of contact n'abalwadde simply because health centers gye ziri fozinoze tezikola nga bwe tekubudde okuba nga zisala kuba zaanagajjalirwa gavumenti ngisente zabiyoza mu health sector naye Museveni asobola agenda ggula bululu kutambuza mu byabufuzi neziva mu service based nga bwe zaali badde. So kino kigamba teri muntu wogenda gamba nti agenda atwaleyo obulamu bwe nga tusiba tubyogerako nga tebikolwako oli agenda abeere awo abeere ekiruddu ena awunyiza ekivundu eyo teri musawo ajja kwongera kulwalirayo ensonga lwaki nti omuntu bw'aba alina obusobozi noyageze kangende njanjabibwe teri musango gwabaziza. Honorable ndoza tugende ne ku way forward ekintu kino okulaga nti ababaka oba n'abantu ab'enjawulo okufuluma eggwanga okufuna obujjanjabi obw'enjawulo gwe ng'omubaka olowooza eggwanga tuteekeddwa kola ki oba muteekeddwa kola ki okulaba nga ebyobulamu mu ggwanga ne ministry ey'ebyobulamu bino byonna byonna bitebenkera okulaba nti tusobola ffeffe nnyini okwejjanjabira abantu baffe wano wennyini kiki ekiteekeddwa okukolebwa? Zino sente omukulu zatambula nazo mu bisawo ng'agabira abantu nesente zatwala mu bajeti yogenda nga akabagana bajeti ya Uganda olwaleero
Mwalimu Museveni awezaamu biliyoni nga 13 ngezagala bamusanyusiza n'endala z'Abaganda ebyobirala ebiriwo ekifulu tuzize mu ggwanga lyaffe tuzongere mu byobulamu tusobola okuzimba amalwaliro amanene tugakola nga Referral Hospital bw'ogenda kati n'ogeza omulago olina ebyuma ebirungi ebisobola n'okulongoosa abantu ku mitima naye bakageologisita abakolayo yagamba okwongera ku nnamba y'abasawo abakolayo n'okuba nga abawa ssente ezizira omuntu asobola okuba nga asobola taze kuyigira ku muntu because abasawo bakola mu bitundu ebirala bakusobola okubakola ne baba wano ne bakola n'ebimu ebisobola okukola kati nga mulago because mulago njogera n'obukakafu mugera mu Art Institute erina ebyuma ebirungi era baita n'abantu babalongoosereza wano baba bano bafunye ssente so just tulina kutuuza kwongera ssente ku byabulamu kumenya teri muntu mulwadde ajja kusobola kukola afune ssente bw'abeera mulwadde tajja kusobola kukola tojja kufuna ssente nga gavumenti bwekyo kyetaaga okukola buli bulamu ekirina shotekadi Honorable tugende ku kintu bannayuganda kyasinze okuanticipatingako ekyoku your side of the story kituufu ki kuba twali tetunnakufuna bulungi nga mwakava Arua obadde okyakosebwamu kituufu ki ekyali Arua kiki ekyagenda mu maaso okuleetera ababaka abasinga okulinayo kwennyini obatulugunya n'ab'enjawulo ki ekyagenda ddala mu maaso kaakati ekyokusookera ddala njagala kutereeza kifaananyi kibadde kigenda mu maaso nga akakiiko k'ebyokulonda mu ssemateeka wa Uganda kaweebwa obuvunaanyizibwa okuba nga kavunaanyizibwa ku kutegeka okulonda mu ggwanga obuyinza obwo bukaweebwa ssemateeka wa Uganda naye obuyinza obwo bwajja ne butwalibwa Mwami Museveni ng'akozesa amagye yensonga lwaki bw'obeerawo obululu akakiiko kasaba abantu ab'ebibiina byonna byetegese nti mutuwe abantu bammwe bakande buli kandidate temugenda okukolesa okuddukanya obululu kati ekyali Arua twakola kampeyini zaali nnungi paka ku lunaku olusembayo awo wennyini amagye oba amagye gaite abasirikale abakuuma pulezidenti bwe bavuga negeza obuyinza bwa electoral commission bwakakiiko akalonda olw'ensonga amateeka gafuga Uganda n'etteeka erifuga etteeka ebyokulonda mu nnyingo ye15 mutegekero gye bayita electoral commissions act ligamba nti bwekaba nga weeso eyekuusa ku kulonda oba ebivudde mu kulonda akakiiko k'ebyokulonda kalina obuyinza okwongera ensonga eyo ne kawa kyekasazeewo era omuntu wanaba tamatidde akakiiko k'ebyokulonda kyekasazeewo ensonga y'ebyokulonda ne gaba gegagala okutambuza ebyokulonda ne poliisi sobera lusoose bwe twali ejjinja mu kaluka ejjinja Mwami Museveni kaze yogerako yatumira abapoliisi n'atumira ab'amagye ne bajja ne balumba ofiisiya ne bakwatawo abantu 8 ne babatwala ebujiri mu bukomera ne batwala ekayunga era twakuba obululu ng'abantu bangaamu nga tebabaddewo okuba kalu tebana musanvu bwe twamala babawa poliisi board era mugende ne bapoliisi board ne bakola bwe batyo bwe tugenda neba nga nkola yakujja kukwatanga bwe tugenda ebujiri ne bakolesa enkola y'emu eyokujja okukwatanga abantu baffe mu ngeri y'okutudisorganize naye babikola tebeebuza kitooka byakulonda lwebutabonaga nti owaayi nga akitooka ebyokulonda ne bikola bagenda mu maaso mubimanyi tube tubimanyi ebyo bikolebwa poliisi n'amagye ne tubabuuza mwagiwaddeko kati poliisi egibakolera n'amagye tetwakomaawo bwe twagenda Arua twakuba kampeyini ne ziggwa tetwalabako pulezidenti tetwalabako motoka ye ekitogera ddala Honorable lindamuko katono awo temwalabadde ku konvo ya president tetwamusindanako kyekisooka ekyokubiri Mwami Museveni yali mu ggogoola lye bayita
alu division fetwale mugongo wale balita oli division akakotoka bwanjawulo otwakuba campaign so tetwamusiika nako naye bali baliko kubate kugamba nti bagatushaginga n'omusango okulya mu lusolo kwe bwali mutege twakimanyako ebyo bibifo lula bya bulimba bweyamala yadde tetwakuba emotoka ye oba bawajawandisa agambe si tetwakuba naye tetwategeka abakuba emotoka ye abakuba emotoka ye baga abakuba tebakwatawo omuntu wadde n'omu yalimba ye yagenda nagagize mu ntwale ngende naye abasirikale mudde mukwata abo abategeka abakuba emotoka kitegeeza ki nti ku sino kuremu ogambira awaali badezi webakubira emotoka tebakwatawo omuntu wadde n'omu bajja mu wotero zaffe ne batukwata ne batusaako omusango n'olwaleero naye bwogenda ku likodi za airfield bwa Museveni we yafulumira ziraga nga Museveni yafuluma Arua ku ssaawa 11 n'eddakiika 2 records zino mwazibirako honorable yes that having information okay Byaggwa ku ssaawa 11 nga kitundu kitegeeza nti wetwamalira naale yali yafulumye edda Arua tetwamusiinkanako ekyo kyala kimanye ekirala bwe tubeera ku kkero zaffe nga bajja kutukwata batutulugunya ne batukuba ne bamutaako obuvune ku mubiri gwe naye gera abakikola ge magye aga SFC nga gaali gaduumibwa omwami gwe bayita Asafu Mwetese gwe twafuna yali komanda operation ya SFC yatuusa ku bantu obuvune nga bakuba abantu kitegeeza ki nti singa waliwo ensonga yonna ng'emenya amatendo oyo gyali agamba bali kutta abantu ebakubira emmotoka naye bano betukutte ye starting point okubanga yalimba nti bwe bakuba emmotoka ye era temubaleka abo bajja kutta abantu mu muntwale butwaziriza eŋŋende naye mugende mukwate mugende mulumbe bali we bali obatekakikombeki abadde bakolera obululu bakola pulaani ekuuma obululu najjo n'atukwatirawo ekyo kyali kiraga ennimi ye yajja okukola obuvuyo mu kulonda ayagala tutuusa ku mbeera nga babeerayo okumuleka bulesi abaana ne bayitamu nga tebabadde ekibuzibu bonna maliza ngamba nti akyoka ebyokulonda kekavunaanyizibwa ku ensonga z'ebyokulonda era naffe bwe twaa obuzibu mu kampeyini eyo twawaba akyoka byakulonda kuba waliwo laaba ebbiri nga bannaffe bali bategese mu kifo kyaffe netutegeza kyokulikola ne kayingira mu nsonga ezo era ne gazigonjoola so kyabwewusa omuntu okugamba nti bwe bakuba emmotoka ye yawawuda akuba emiggo babateeka obuvune ng'olinga ewali obawo ekibonezo olw'ensonga abantu bonna nga wetwali bantu 34 wetwogerera olwaleero alina otubuulirako ani kubeera kikola naye wamaze okubawo ebibonerezo omuteekeko obuvune obakubye eyo gye tugamba nti yabwewusa because obonaosokola omulimu ogutali gugwo kyekiteekitawo poliisi kati bwogera mu kitongole kya poliisi erina department gye bayita scene of crime officer bayita soko yali badde yagenda neyekenenya owakubidde emmotoka netwala ebifaananyi ebyo nefuna ne ripooti y'abantu abaddewo awali mu ggwanga byabaddewo nga bakola okunoonyereza kati bagenda okugamba nti okutta omubaka oba okutta omuntu bwate nga olina information gyona kambuza ekibuzo kisembayo singa scene of crime officer agenda ku scene of crime n'akwata omuntu ebakubita omuntu ono eyatutegese wabwe twabadde naye ye Mwiru teri kyali kigaana poliisi kuwandikira sipiika kugamba nti omubaka Kyagulanyi omubaka Zaake omubaka Mwiru omubaka Karuwanga tubasaba beeyanjule ku sayidi endikoota kwatulina obukakafu obulaga nti beenyigira mukuba emmotoka ya pulezidenti tekyaliwo nekubeera kusomooza kw'amaanyi nnyo eri ebitongole nti Mwami Museveni agandikolesa ng'omuggo gwe ng'abikolesa mu kugonjoola ensonga z'ebyobufuzi ekitali kituufu so abadde ayogera ebintu by'obulimba bingi ng'akolesa omukisa mu tubadde mu makomera naye guno gutusobola nga tulanukula obulimba bwabadde agenda atambuza ng'atwogerako ng'alinda because teri kuffe ng'ababaka oba asooka kusegumunja n'akafa ku mmotoka ya pulezidenti ekisooka sikyabwakatonda
ate sakajja kikulu gyoto tujogonjola ensonga zaffe naye ndakolesa mukisa guno nti aliwo nga pulezidenti yasobola okukolesa obukujukuju n'afuka pulezidenti tetagenda dukolesa okulwanga olina kufeeta ku bantu abakuvuganya tumala mukubira omulanga abannayuganda kule twala bigambo bya settlement omuntu eyalimbye ibiboeta alina emmundu n'amasasi n'omala n'obivaako teri kimuganda kuteekawo kukola fojale kugamba nti yakutte abantu nga bakuba emmotoka ze kwana emmotoka twagira emmotoka gyayogeraku bwebanga eri bullet proof eyitamu ekyejjinja namotoka ate emmotoka eyo si eyange emmotoka eyo ya migugu because n'etteeka lyetwogerako ligamba nti pulezidenti bweba gweyimiza naye kati ebigambo bizze nga biwesiŋŋana ne twebuuza amazima gennyini mu nsonga eno gegaliwa jjukira bw'osaakinga omuntu omusango omunene ng'ogwo ogwanda gwe obadde okola byabufuzi kibeere kikyamu because omuteddeko omusango atazizza wagala ogonjola ensonga ze z'ebyobufuzi kigamba nti kintu kikyamu nnyo era kyabwewussa nti agakolesaaso bitongole bya gavumenti kukola nsonga za byabufuzi naye nze maliza ngambanja nti wetulaba Hello? Obululu buddeyo mu kasoko k'ebyokulonda omuntu yenna yeetaba mu bululu bandekeyo mulungunya awabe mu kakiiko tulabe ku nsonga eyo bwaba tufatidde munasobogenda mu kkooti ng'amateeka bwe gagamba naye naye mutabuli bwogera mu kalulu n'akaluuzinga ye teyekubira ndowooza etteeka bwe ligamba tugera mu mbeera ya gugulana nti ate kati ye yeetabamu ng'omuntu bw'avaayo yagamba n'okugamba ekyoka byakoze era agenda kubagoba jjukira yalonda akakiiko yageramu nga pulayanadera nekyamano ebyokulonda ne ttiimu ye ngeri eyogeza olunguba omugejogeramu ku nsonga ezo neweebuuza nti nekama akakiiko katidde pulezidenti gwotanovayo kamugambye nti febe ensonga z'ebyokulonda tupe tuzikolako bweba n'ensonga giteeke mu buwandiike ogitukwase si bwe guli Kozi Honorable n'akasembayo k'ekitayinza kwerabya twalaba contradicting stories. President yavaayo n'awanika ku mukutu gwo ogwa social media ogwa Facebook ng'agamba nti omubaka Zaake Francis Butebi yatoloka kuba security. Ng'era n'ekimu era ekyamuguzzaako omusango nga tannagenda weeru kumuwa bond kigambibwa nti yatoloka kukuba ebyokwerinda. Wali ne Zaake ekituufu kye kiriwa yatoloka teyatoloka? Ekisookera ddala Museveni nja kumusaasira kuba engeri gy'akolamu eringa yakiwalazima oweekitiibwa Zaake yafuba n'aba ng'ali mu mbeera esobola kuba nga asobola okumuwa mu kkomera bwe twali ku poliisi ffe abaaliwo twe twavaayo ne tugamba ne tugezako kantu bantu bannange omuntu gwe mukubye almost to days ali mu mbeera gyalimu tasobola kubeera tasobola kubeera mu mbeera bweti n'atwalibwa mu ddwaliro Arua kati engeri gyatuukamu erubaga sobola kujogerako nange nali mu kkomera ajja kuba nnimba nange naaba nkusenya mwami Museveni bwe nagamba nti manyi engeri gyatuukamu erubaga kyosobodde okukulaga nti mu mbeera gye yalimu yali tasobola kutegebwa mu kkomera beni abaali bamukubye bamusaza engalo yabamutuusizzaako obuvune bw'amaanyi so kikyagamba nti yatoloka naye ngendowooza nti yalete yeebuuza sente yali badde aliwa mu mbeera gyali alimu koba ibakakuteekaku kumbeera kali mu mbeera bweyi netubaza kusateeka mu mbeera abulidinga era agidde mufaayo mu ngalo amaaso g'okuyona omuliddemu omuse mu kkomera bulibagenkanya afune obujjange musobola okumuvunaana bwemuba mulina obujulizi. Honorable nja kusaba otuwe ekigambo kyo oba owe bannayuganda ekigambo kye kisemba your final remarks on to these happenings into the country. What are your final remarks, Honorable? Nze ekigenda mu maaso leero mu ggwanga ndowooza nti eggwanga liri mu masaŋŋanzira era buli omu ali mu kugezesebwa okuviira ddala kati olaba nti twatandika na poliisi tukatandika kyokka byakulwa kati kaleko omulimu gwako nekagulekera
Mugamba Museveni yakoze ekibiyaga ekya FFC bwe twakomaawo ne tugenda okutako omusango na goma gwe baatusaako DPP era alina okukola omulimu gwonna bwagumanyi naye n'aguladajjalira n'akusa tuzone nga tewali bujulizi bwonna bwenkuusa kooti nekuba kusomoza kw'amaanyi ne tudduka mu kooti njagala kubira nga abantu babeere bakakkamu ebyo byonna byonna ebigenda mu maaso Mukama Katonda abiraba yatujagenda okumaliriza amazima gajja kuvaayo n'obulimba butambuzibwa Mwami Museveni n'ekyomu gy'abadde akolesa bigatubekera kukola tebula kyo kyonna kyekijjagula aba bayibuli bwegamba nti amazima gajja tufuula ab'eddembe gwe mukisa gutukola ki gwe tulina olwaleero nti amazima gajja kutuyo era mugwaze ekifo kyabo Sabe bwagenda bugamba nti mwambi gwenu sakoza mukutende abadde n'emmundu n'aba n'amasasi amazima gakukulembera obulimba ne budda emabega sabu obwekitwa gavumenti naleero emisabo n'egijjawo naffe nga bwe yatuwangira naye bwawandisa ebbaluwa era atudde kukaddimu nti ffe beyakwata fesibo twakuba emmotoka ye nga gatuyise balingirinda kitegeeza nti amazima buli gwegategeera ategedde kuvaayo manyiza nga mangi pulezidenti aveeyo atwetondere otondere n'eggwanga tetulina busungu bunyikaavu na busungu ku mutima ntujja kukitwala nti tumanyiza ensobi zaalimu ngaera jjajjaffe mwatuusa bazzukulu be okkiriza nti oli muzzukulu we ofukozi mukulu abeegana mu myaka 9 nze ndiwa myaka 39 abeera jjajjange Honorable singo sofuna akakisa n'osinkana President Yoweri Kaguta Museveni mu kadakiika kamu osobola kwogera mu conversation eyo what would be your content? No, actually, Mwami Museveni yeetaga discussion mu yamanye nti yaliwo byakoze bikoze bimulemye nakumugamba nti byakakoze mu myaka 3 tagenda bikola mu myaka 5 gisigaddeyo eggwanga litudire tulize ku mulamwa abekyasa kyaffe tutonda ogenda kubeerawo nti yagenda okutegekera abekyasa kyaffe ye alina omukisa gwe abagukutte bubi ye obadde n'omukisa nakozesa bwagolisa namugamba nti obuyinza butuddize tuddemu tukozesa amateeka omutya tuzimbe eggwanga nti byakakoze mu myaka 3 tagenda bikola mu myaka 2 gisigaddeyo. Well, Honorable nkwebaza nnyo kutufiisizaawo akadde noyogerako eri eggwanga n'okulibuulira ekituufu oba yo perspective ku byonna byonna ebyagenda maaso mu ggwanga era ffe nga Weesibe Bbiri tukwagaliza okusuuka obulungi era lakwe balina emirimu gy'okolera ab'Ejjinja East. Mwebale nnyo takumira mbeera ku musu. Kale Honorable webale nnyo ssebo. Musumba Sebo omuwulidde omubaka Paul Mwiru muwulidde tusooke ku ekyaleero ekifulumye Minister Jane Luther Acheng okugamba nti bano ababaka okuli Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Zaake bali tebeetagisa kugenda bweru Uganda yali ebasobola mu perspective yo bamukulaba okuko Uganda yali esobola containinga abantu bwe batyo abateebereza okubanga baatulugunyizibwa kyannaku nnyo okuba nti mu kyasa ekya21 nga giri emyaka 56 bukya twefuga tusobola okubeera n'ababaka tusobola okubeera ne gavumenti etesobola kuteekawo health sector esobola kujjanjaba abantu baayo ne kiba nti abalwala kababeere babaka kababeere ba minisita kabeere president bonna bajjanjabirwa bweru kirabika kyeraga bwerazi nti Uganda tekula bukuzi ngedda maaso niye tambulira mu reverse gear edda mabega 1969 President Apollo Milton Obote bamukuba amasasi ekyamazima bamujjanjabira mulago waneeno President waffe Idi Amin Dada gwe bayita taata mukyala we ke Amin eyali amujjanjaba yali Dr. Sembeguya era kyekyamutisa kuba yamukolako bubi n'afuna problem. Then Dr. Apollo Milton Obote ku Obote 2 yalina Dr. Aseya yamujjanjabanga. Dr. Aseya nze nakulira Ntinda. Dr. Aseya nga bw'otuuka Ntinda n'okwata kuligenda Enajera awo
nga wakaita bwoti ku Central Lugalama Church of Uganda ne wengerako mu maaso katono awo bitundu awo Dr. Seya we yali nga abeera era by the way naye bamutisa masasi bamukuba ayingira gate ye. Now bwe kiba nti emyaka 5 emabega Uganda ebyobujjanjabi byali bisobola okujjanjaba omuntu nambemu mu ggwanga ye president. Kisoboka kityo okuba nti 50 years down the road 50 years ago ebyobujjanjabi byali bisobola okujjanjaba president. 50 years down the road n'abantu ababulijjo tebakyasobola kujjanjabirwa wano. Era nga ababaka baffe ba MP ba politician the top abali mu ba technocrats bonna tewali ajjanjabirwa mulago. Musumba kamuseka tono nnyo tusoke tumule mukatini nyonzi gye tutandikirawo. Tugenda komawoko mu budakika butono nnyo tusoke tujja obulango bw'abakamafe Musumba Moses Ross atutotolere obuzibu we bwava yabayi wali webuzizaako nti omubaka wani president w'eggwanga bw'alwala lwaki atwalibwa wabweru w'eggwanga ate nga ye yakulembera eggwanga oba n'abo ababagira eggwanga amateeka obuzibu bwava Weesibe Bbiri nze Moses Wamala katukomewo. Uterevo chari ku Delta TV Weesibe Bbiri program jolimu eyo nekuletera ensonga nga bwe zigenda maaso mu ggwanga ne tuzisunsula nendeta abantu ab'enjawulo abazikubaganyako ebirowoozo nawe kenyini yali eno osobola ku mukutu ogwa Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube nosaako endowooza ku bigenda maaso mu ggwanga. Platforms zonna osobola okwesa Delta TV Uganda gemanya agaliko gonna. Ekibuuzo kiri nti ebigenda maaso mu ggwanga obirowoozaako ki? Jane Ruth Acheng Ruth Acheng minister w'ebyobulamu okubeeraga nti abaka Zaake ne Robert Kyagulanyi Ssentamu tebeetaaga bujjanjabwa obwo bw'okugenda wabweru w'eggwanga obufuna wano Uganda baali basobola okubufunirawo. Ekibuuzo kiri nti gwe mukulaba okuko can or could the health sector accommodate or manage the situation that is allegedly ekigambibwa nti baatulugunyizibwa health sector ya wano esobola okwaccommodatinga oba bino byonna bicontaining. Tukyatunya ensonga Musumba Moses Ross abadde ampadde ekifaananyi ekirungi gwe tutandikidde nga ngamba nti olaba giri emyaka abakulembeze abamu baali basobola okujjanjabibwa wano naye nga wetwogereranga n'omubaka ategeka embalirira abaga amateeka alina kutwalibwa bweru obuzibu buliriddawo. Musumba tugende maaso awo wenyini wosimbye akati wenyaga tugende dda maaso abantu bawe ekifaananyi ekituufu obuzibu bwavaawo okulaba nti n'omuntu just omubaka nga tunatwa kumukulembeze atwalibwa bweru wa ggwanga ku promoting ate health sector zeri obuzibu bwavaawo. Now mbagambye president obote bamukuba amasasi yajjabirwa wano. President Amini yalina omusawo we Dr. Sembeguya yajjanjabanga famire. Dr. Apollo Middleton obote tu Dr. Seya yamujjanjabanga. Wayingiranga mu ddwaliro Mulago ng'ebyobujjanjabi mwebiri abasawo mwebali amalagala mwegali nze nalwalanga nga batutwala Mulago. Health sector was perfect. Si kugamba nti teyaliko kamogo ni at least ng'esobola okujjanjaba munna Uganda n'amatira nga ne ba ministers mu batwalidde ba PS mu batwalidde buli mukungu mu mutwalidde era kyekyali kiteekesezaawo ne ward 6 Mulago. Ward 6 nga bw'oba olina ssente zo osasula. Bw'oba tolina 5 4 3 2 1 ne all Mulago nga zikolako. Onzijukiza akantu kali omuyimbi eri Wamala yayimbako mu luyimba lwe watwalyako byetwalya ntwali balamu bulungi kubanga eddagala Mulago lyaliyo. Ne kati kyewunyisa okulaba nga n'ababaka bennyini nga tebasobola kutwalibwayo. The truth is that bannaffe abatufuga basalawo okukwata health sector ne bagitemako emitwe ne bagittira ddala bo basobola okuba nti be bajjanjabibwa ku ssente z'omusolo beetwala bweru. Bw'obajjukira emabegako president waffe muwala we baamutwalira mu nnyonyi n'adeliveringa presidential jet n'adeliveringira Germany okuzaala
bwe bamubuuza lwaki yakikoze yagamba teyeesiga basawo ba wano. Bw'oba tosobola kwesiga basawo ba wano osobola otya okukkiriza b'oteesiga bajjanjabe bakamaabo? Kiddemu Musumba. Bw'oba tosobola kukkiriza basawo ba wano nga tobeesiga kujjanjaba famire yo oyinza otya obakkiriza okujjanjaba bakamaabo? Musumba, ebintu bino biraga ffe bakama ba president kituufu nnyo. ffe tumuwa obuyinza otukulembera. Obuyinza buli mu bantu. Constitution empa obuyinza naawe kuwa obuyinza. Ffe tulonda president era ffe tumugoba. Bw'aba teyeesiga basawo ba wano lwaki akkiriza ffe batujjanjabe kyokka nga ye takkiriza bamujjanjabe? 2 ba parliament yonna nga bw'ogiraba ne cabinet bonna tekuli n'omu ajjanjabirwa wano, bonna bajjanjabirwa bweru. Kye bakoze kiri eki kugula gundi zino ezitambuza emirambo, ambulance ne zino ezitambuza emirambo bemupya abo boolaba balina emmotoka ezitambuza emirambo. So they are part of the blame. Actually a rotten batch. Akati bo bagula zitambuza President Obote yali very honest. Omanyi bwe yali honest yagamba nti a good Muganda is the dead one. Ti omuganda omulungi ye muganda omufu. Naye bano mu bunnanfuusi bwabwe bo bagamba nti munnayuganda omulungi ye mulwadde, ye mwavu, yafudde. Ekyani yakyogera ate Musumba. Tebakyogera. Lwaki bagula gundi? Bawayo sente z'amabugo. Bagenda mu kuziika. Bagula emmotoka ezitambuza emirambo. Tebazimba malwaliro, tebagateekamu malagala, era bo making sure nti health sector efuna obusente butono nnyo. Dokita ow'emulago akulira obujjanjabi bwa Uganda bwonna ayinza otya okuba nti sente zaafuna ziri mu bukadde 3 plus kyokka nga akulira Kampala aleese ebbinu lya Kanivo ne bagenda ne beegadangira omwo yafuna obukadde 45. Meya wa Kampala Road Meya ali mu bukadde 3 plus simanyi naye ayingirana. Ng'ogenda okulaba abantu kugamba bye bakola tebigasa munnayuganda intoto. Naye ono akutta obulamu bwa munnayuganda tebamulaba mubuusa, tebamulaba basajja batu ne bakazi batu ne bwe beemulugunya abasawo babagamba tujja kuleeta abacuba. Cabinet neetuula ng'eyisa kuleeta abacuba fo kyogamba omusawo waffe tumukoze tutya tusobole omufacilitatinga n'omuwa capacity ejjanjaba munnayuganda. Kyova olaba bano bonna bagamba bagenda bweru. That is hypocrisy. Babeereko wano tufiirweyo ababaka abawera. Ojjukira omubaka eyafiira Kawempe mu ddwaliro omukyala eyazaala. Kyokka okumanya banno bannanfuuse baakaba amaziga gaggonya naye era tekyabaluma era tekyabawaliriza gamba tukyuse ebyenzijanjaba bya Uganda. Nze mbeera Kawempe. Leero mpise Kawempe awo naye ng'ekivundu kiri ku ddwaliro lya Kawempe. Siweji akulukuta ekiri ekiruddu kyekiri wali Kawempe ku ddwaliro ly'e Kawempe libayita referral hospital ow'emulago naye ow'e Kawempe. Tuyinza tutya okuba nti eyo y'embeera? Abasawo bano ba MP bwe babatwala ekiruddu bagamba nti babatutte mu kkomera. Bwe babakuba empiso bagamba nti biiso bye babakubye tebabitegeera. Naye kati munnayuganda ali eyo common person yaali atya yewe owange katubuuze ne kino. Baakuba babaka bokka be baakuba. N'abantu baalimu. What happened to the masses there? Abatali bemupi, abatali ba councillors, the nobodies be baakuba bo bali luddawa. Era bo bajjanjabirwawa. Era bo obuvuna obwabwe babukola batya kuba tebalina na busobozi busasula kugenda kujjanjabirwa mu America oba buyindi bano gye bagenze. Cry the beloved country. Bannayuganda bwe mutaakaabira ensi yammwe bano bagiridde bagitutte. Nze ntunulira eggwanga lyange nendaba nti both bannaffe abali ku ludda lwa gavumenti ne bano abali ku ludda
pozi baluyita luwabula government oba luwakanya government oba bonna bannanfuusi they are all it's a bunch eri rotten Musumakaze mukali opposition ne ruling party of the government bonna it's a bunch of hypocrites. President Museveni bwe yali akawamba yagamba bwati mu bigambo bye singa mulina bu clips obo omwandi bazannye bannayuganda ne bategeera nti bannayuganda obuzibu bwa Uganda tetulina class society. Class society buli omu alowooza yenkana ne munne era bwe yalinga ng'asomesa nnyo ku French Revolution mwalimu ba peasants mwalimu ba bourgeois mulimu ba politique baki naye kati n'agamba nti bali bwe balaba bano bannaddiini basula mu buliri bwe bumu ne bannabyabufuzi France bannabyabufuzi bagagga bannaddiini bagagga abantu aba bulijjo ba peasants bafuba ne balima ne bakola ki ne batuuyana tebasobola kwejjanjaba tebasobola kukola kyokutuusa bano ba peasants lebaganidda twediime bannaddiini ne bannabyabufuzi bayinza batya okuba nti bebafuga buli kimu kyona state etutakisinga ne bannaddiini batutakisinga tuwa ebimu eby'ekkumi tuwa endobolo Catholic Church etutakisinga ne state naye etutakisinga kwe kutandika French Revolution. Kati president n'agamba nti ngenda kuleetawo class society era ekimu ku byayogera byeyasuubiza okukolera Uganda kwe kuteekawo class society tebyobufuzi bya Uganda bitebenkere mu class kitegeeza twateekwa okubeerawo abali obulungi ennyo wateekwa okubeerawo middle class wateekwa okubeerawo ne low class. Upper class efuga middle class nefuga ne lower class. Upper class ekozesa middle class okufuga lower class. Upper class yeriwa, middle class yeriwa, lower class yeriwa. Upper class already mu context yen mwe muli bannabyabufuzi bonna abali ku opposition n'abali mu government. That is the upper class yetufuga. Middle class mwe muli abakoze ku sente zaabwe n'abali mu public service naye nga basobola okwejjanjaba basobola okukola ki basobola okugenda eri ba middle class bebalina amakampuni bebalina obukolero obutonotono n'abalala. Lower class mwe muli gwe. Nedda nkubuulira mazima kati kansoke nkubuuze basobola okujjanjabira mu Nakasero hospital nga ki ekigaana obusobozi nze mbulina basobola okujjanjabira mu Nakasero hospital ne bakuwa ekitanda omwezi mulamba tebweyogera ku by'omwezi bato byonoonye n'ototunda property yo omanyi bantu bameka abagenze mu Nakasero hospital ne bamaliriza nga ebyapa babiwaddeyo Cardiac hospital ne bamaliriza nga ebyapa babiwaddeyo kuba tebasobola kusasula zibbiiru. Olaba n'amalwaliro nga Lubaga nago gakwata abalwadde ne gakwata n'emirambo n'ennamirembe nago gakwata abalwadde ne gakwata n'emirambo era ngenda nembuuza abakatuliki ennyo ti naye mwe abagamba muli bakatuliki nnyo osobola okujjanjabirwa Lubaga ti ate nsobola ate ennamirembe ti ate nsobola osobola okutwala omwana gw'omunkuseere ekisubi ng'oli mukatuliki anaasomayo okubigambo ti ate nsobola osobola gw'omukristaayo osobola omutwala ebuddo ti ate nsobola osobola okumutwala egayaza ng'ayise bulungi naye toyina sente ate nsobola bakujjanjabira Mengo hospital erya Church of Uganda ate nsobola gw'omusiraamu basobola okujjanjabira ekibuli ate nsobola osobola okutwala omwana wo ekibuli asomereyo nga toyina sente ate nsobola. Class katuweeri buli omu alina waagwa era olina woogamba nti awo eriyo bannayuganda abali eyo nga ye n'ebyokulowooza ku kumutwala e Kenya tabirowooza nako nebuyinta ye yawanika dda n'amagulu yagawanika n'aganize bwendwala mungulireyo panado abantu bagula zi half dose obulwadde ne bukona bwe bukona nga bagenda mbafere nti babasabire ne bababatiza nti egyo mizimu babasimbire eddala ggala ku malaalo bakuloga bakola n'obusente obutono bwe balina ne bababejjako basirizo ekyogamba nti ababaka oba bannabyabufuzi abasinga oba joyisenga the ruling class okubanga efuluma n'egenda wabweru w'eggwanga kikonfaminga nti ekituufu twetaaga abacuba twetaaga kikonfaminga nti twetaaga exportation of medical services here in Uganda importation tulina importation of medical services. Some years back
bagamba nti government yaffe egenda ku exporting abasawo. Not long later ne bagamba nti tugenda ku importing abasawo okuva e Cuba. Bw'oba tosobola kubeera n'abasawo kuba retaining wano obasasule bajjanjaba abantu bo. Ate oba exporting otya. Kati ato exporting otya ato importing. Lwaki to facilitating ababo no bawa capacity basobole okujjanjaba abantu bo. Truth erinti. Bible government without a vision people perish. Awatali kwolesebwa abantu bazikirira. Uganda ebuliddwa abakulembeze abalina vision for this country. Abalina okwolesebwa okugasa eggwanga lino. Betulina balina kwolesebwa kugasa family zaabwe. Tinjagala kugaggawala ne mwannyinaze ne muganda wange ne muto wange ne mukulu wange n'abaana bange. Tetulina bakulembeze bali keen kulaba nga buli munna Uganda avaayo asituka. Academically, intellectually, economically, socially, medically, ne welfare ya muna Uganda yona ngesituka. Kyovola babetulina balinga bolaba animal farm nti all men are equal, but some are more equal than others. All men are important, but some are more important than others. Agabizi go galia ne gakuta. Kati buno bwo busolo bulala bote bulya. Musumane bya animal farm akataba. Two legs bad. Mu Uganda no tubinawo. Ati bagambye tewasoma katabako the animal farm by Joel. Hey, two legs bad. 2 legs good. 2 legs bad, 4 legs good. Buli balabanga waliwo embeera bakola ekyo ekisuutinga interests zaabwe. Soko kuma walwera awereza wano obaka ku social media Facebook ngagamba nti twavayo tulaba abantu ba lwanira balinga abalwanirira omusolo gwa mobile money ne social media. Ne kati wetwogera tekuli n'omu byonna byayita abantu ba suffocating n'omusolo ogwo withdraw bizifuse sente empitirivu ennyo. Politics wa Uganda azimba Uganda agikulaakulanya oba agizza mabega. Eyo topic ingazi naye kansoke kankuddemu bwenti nti buli lwe tubeera n'abantu nga tebalumirwa ggwanga buli lukya baleeta ekintu ekitudivertinga ne kitujja ku mulamwa. Bwe tuba tulina agitations ze tukola baleetawo embeera egamba abantu bano basimbye kuli ku kino tubakoze tutya tubaleetere kino. Ebiriwo bikonfirming ekyo kyogerako Musumba. Ate bagambye twali tutunka na musolo gwa 1%. Baba bakagutandika nti bagenda gulongoosa gudde ku 0.5%. Neka ne wetwogerera amendment tejja. Ne bagamba nti amendment bagireeta kati bakubye BMP nabo bafuuse balwadde nnyo. Tuba tuliawo like General Kale Kaikola nawe wa bay. Ate leero mbirabye nti bamukiriza agende ebwerwa jjanjabwe. Kati wengamba ntuli mwani molo farm mbera mulimba. Okujjako atakola literature, atategeera luzungu, atategeera bye twogera. Neffe nga abalina obwongo obutegeera. Tuli mu animal farm proper. Okikiriza ati nawe gy'olimu kati. Ate kati naakola ki? Tulinawo 2 legs. Basoga ne bagamba 2 legs bad. Naye kati aba 4 legs. Abaali batambuza 4 legs. Bwe balaba nti bagala bayite kubalala ne batandika ate nabo okutambuza abiri. Kyokka bagamba nga nti 2 legs bad. Ate kati nabo batambuzaaga abiri. Abantu batadde nnyo bayimirire. Musumba ekibuzo kino walwa akiweza njagalira nkikubuuze. Abantu batadde nnyo nga tetunadda ku kiri ekya politics wa topic nenja tugikwateko da abantu bategere ebyobufuzi wano mu Uganda byetu practicing bye bikulaakulanya Uganda ye obanide ne walwa weze ekibuzo naga nti Bobi Wine okubanga people power ejja yalowooza nti lyesuubi erijja okujjawo bino byonna ebiriwo, the political hypocrisy, the political diversion zino zonna omufindinga nga ali true in one or the other oba ekintu ekitegeera bulungi. Beats yagamba bwati the essence of life is change. Beats yali very great poet. Nasoma poem yeyo nga nkyali verse 5 and 6. Yagamba nti the essence of life is change. Omulamu gw'obulamu nkyukakyuka. Therefore, whoever fails to comply with change, oye nale mogena n'enkyukakyuka must not grumble when the world leaves him behind. Teye mulugunyanga ngense mulese mabega.
2 tulina kye tuyita paradigm. Paradigm is a mentality, ndaba, ndowooza, nkola. Paradigm eyinza okubeera ennungi, eyinza okubeera embi. Bw'ebeera ennungi ebakuza, bw'ebeera embi ebabbika. Ate eyinza okufuuka obsolete nga at one time yali egasa netuka ku point nga tekyakola ki tekyagasa. It's a paradigm. Now bukya President Museveni akwata buyinza mu 1986 ebisuubizo bye yakola n'atabituukiriza emyaka 32 down the road, n'abaali basuubira nti alina kyasobola okukola in the first 10-20 years baatuka ku point ne babeera ng'omukyala gw'osuubiza ti nja kugulira olugoye, nja kugulira olugoye, Christmas ekusooka neyita neddako neyita, alina time waatuuka n'alaba nti actually olimba bulimbi bye wasuubiza tokyasobola kukola ki kubimutuusaako. So kati abantu waliwo ekiseera ne bafuna kye tuyita fatigue ey'okusuubira, political fatigue, ne bagamba expectation fatigue. Bye basuubiza byonna ne bakulaba nga kati tokyalina kyoyinza kusuubiza, ne bakkiriza kyoyogera kubanga bye wasooka okusuubiza wabalimba. Wasooka n'obagamba ekisooka it's fundamental change. Fundamental change ne bagitunuulira nga terabika. Wagenda mu nsiko kulwanyisa abuse of systems etulaba. Kuba bululu kwe tulaba. Corruption gye tulaba. Okunyigiriza political opponents ate bye tulaba. Okwata abantu n'obasiba arbitrarily without trial era bye tulaba. Extrajudicial killings era ze tulaba. Wagenda kulwanyisa impunity kwa kambe ate onookola ki ate bye tulaba. Kati ogenda okulaba waliwo 1980 bwe twali mu campaign baateekanga road block mu makubo nga ba aspirants bagenda okwewandiisa ne bamudetainingira ku road block okuva ku makya paka sawa 11:30 okwewandiisa kukoma 12. Bwe babala nti takyasobola genda kutuuka kwewandiisa ne bamugamba wekisirani kwenda ne bamuwa ebitambulisho bye agenda okutuuka wali ku registration center nga bagaddewo ng'olwo UPC erangirirwa nti awo eyiseewo nga tevuganyiziddwa. Kati enkola n'ekyuka bakukkiriza ne weewandiisa naye ate ne bakutigomya era campaign oleme zikola. Impunity ate onookola ki? Kati tulaba impunity, corruption, abuse of systems, extrajudicial arrests, summary trials n'ebirala byonna byetuze tulaba. Ne tulaba nti systems zonna kati tulina kye tuyita systemic decay. Tikumpi buli sector yonna nfu. So Musumba oli kyabuuza is people power move the new hope for Uganda? Lidako kangu anti kyembadde nzijjako. Kati bw'olaba that systemic decay abantu ne baggwamu essuubi ne bafuuka ng'omuntu agudde mazzi adrowninga. Omuntu ng'adrowninga ngabbira bw'alaba akasubi akwekwatako ne bwe kaba tekajja kumuyamba. Omuntu ayagala hope alemeddwa okufuna by'abadde akusuubiramu. Kati bw'agenda kuono ne bw'aba talina kyagenda kumuwanga amulimba bulimbi olowooza abeera mukyamu. Can people power change the politics or the political face of Uganda? Baso people power move ya Honorable Bachagwan Center eso okukyusa ekifaananyi ekya Uganda politically. Kyendaba kiri nti change eteekwa kuva from within. Kizibu nnyo system efaanana movement okulooza nti ogenda gikwata ogikasuka ettale. Kubanga people power ekoze eki eze. People power kyeyinza okuyambako kwe kuforcinga movement okweyubula. Movement yeyubula egambe ndi waigwe debbali naawe debbali nga bw'olaba bwekyali ezimbabwe. Ezimbabwe agitations zaleetera ZANU PF okweyubula. Aga mwewe muzeeyi Mugabe. Ojja tuleetera obuzibu wadde tukwagala nnyo
osobodo tukwatirira for 36 years but time has come de baliko yesirina jendaga zena tandika ekibina zena rwana utalo zena pozi yejenani jene ya mugaman please time up tukwadde time wetereze Grace Mugabe najja tekisoboka nina okubeerawo ti woman tujja kusindika nawe mwikizayo because briefly Musumba nga tugenda mu kuwolo kubikujja subject tujja gitandika politics ono Uganda gawe practicing a developing oba azabuza gwanga mabega nakugambye 1969 obote bwe amasasi yajjanjabira omulago olwaleero ba MP bwe bafunye obuvune oba tusiddwako amaje tebasobodde kujjanjabirwa wano bonna bakaba bagenze bweru ekitegeeza tuze mu reverse tudda mabega 1969 Uganda ebyobufuzi bya Uganda byali bikuza economy wetwogerera economy eri mu reverse Musumba nkwenza nnyo kujja olwobudde tujja koma olwokubirujja tulambulire eddala omuntu ategeere ebyobufuzi bya Uganda tu practicinga byabufuzi kikaaki era bitwalawo eggwanga nja kusaba tukomawo olunaku olwaleero tutandikira olwokubiri olujjawula kyesitayinza kwerabira kusoma kubaka bwabamu abaweza butini nnyo ku speed SB ja mitina matovu wabula tebitegeerekeka abo balukwago simanyi balukwago kibagerako ssente bafuna zaaki simanyi You're right 100% Musumba bonabe bamu ono namukola ki Tribune King Wycliffe agamba very nice Musumba thanks for the analysis Kiberu Hassan very good mitina musajja watona Kyagulanyi Muhammad Mustafa mitina te okay tukoye agabiza anyway this is Florence Namatagam excellent I love you pastor okay obaka bungi nyo bukyajja ku mukutu ogwa Facebook however mukusogena masonga musako endowooza zamwe ku mukutu ogwa Facebook Delta TV Uganda olowooza ki kubigenda maaso mu ggwanga okusinga the health sector on spotlight Jen Luther Cheng omubaka oba yes ye minister w'ebyobulamu mu ggwanga ekyogamba nti ababaka bana batwaliddwa wabweru w'eggwanga kyabadde tekyetagisa era eggwanga lyabadde lisobola oba containing oba mbadde njagala okyogerako katonyo nga tusinabaliza singa nze mbadde president obanga nina obuyinza nandijeewo bannayuganda bonna bonna abali mu politics abali mu public service okuba nti bajjanjabirwa ebweru naye mbagamba tewali kuddayo kukkiriza munnayuganda nga munnabyabufuzi oba president oba minister oba MP ogende bweru bonna bajjanjabirwa kikola nga omaze okusawana obusobozi obikolako awo bajja kukwata ssente baziteeke wano but as long as balina liwe bo basobola okugenda ebweru tuli mu animal farm bo bajja genda babajjanjabe beewe ssente nnyingi ezibasobozesa okugenda okujjanjabirwa ebweru mwe babatikka omusolo mugusasule kyokka nga tebasobola nakubawa bujjanjabi kugenda bwe kwenza nnyo okujja buli omu abadde atwegesa amaaso nkwebaliza ddala ndaba obubaka buyitirivu nnyo ku Facebook n'aba viewing bangi nnyo ku YouTube namwe mbalaba ku Twitter kyekimu mbebaliza nnyo no ddala okufunga program SBB ne mukubaganya ebirozo Uganda yaffe ffenna era tulina okusaaka ettaffaali okulaba nga developing it is an equal responsibility tetuna break ya president Kaguta Museveni ba opposition kyokola manya nti kina kugasa nsiyo kyekintu kiri kyenayogeddeko olwokubiri olwabalaza jonga nti ekitangala n'ekizikiza bwe bigattawo mwenzo koza nti ekizikiza kyamaanyi however era byonna byoba okolera mu kizikiza onako olwaleero kimanye nti era bujja kukeera tukimanye ebyakolebwa Gaddafi byonna byazuuka ebyakolebwa abakulembeze betuzze tuwaana ab'amaanyi ennyo abatujju abakola batya byazuuka byonna newe twogerera era tebaliiwo ngamba ki buli mukulembeze ali eyo munnayuganda ali eyo kyokola kimanye nti ne bw'okikolera mu nzikiza very good you're very happy nti we are not seeing you that is in the dark however the light shall come to pass tutegeere oba eggwanga lyonna n'ensi yonna etegeere nti byewakola tebyagasa ggwanga lyo kyetegeeza kiri nti manya nti ne bw'okola ekintu mu kizikiza kijja kuvaayo so
straight tubeera abantu ab'ekitangaala tume kubeera bali ab'ekizikiza eggwanga lyaffe ffenna era tulyetaaga okubanga litebenkedde ng'ate liri bulungi nnyo ng'ate nawe kennyini likusanyusa nze Moses Wamala kambagayiza okusobola obulungi wabula olwokutanja kubeera ne debate ya Uja Uganda Journalists Association abeesimbyewo okuba president batubuulira ensonga zaabwe butya bwe bagenda otereeza omulimu gwa fourth estate amidst of all these setbacks into the nation mujirindirire olwokutaano muganda ekazi Bashir Mbazira Bubeka Lubowa bonna bajja kubeera wano Ssaabasajja Kabaka Wangaala sinkano